bako tiisa Museveni agamba abasirikale emitwalo 10 buli omu yamuwadde amasasi 12 n'agamba mugende mukole maazi. Tetuli ba expert mu kubala naye tumanyi ti amasasi 12 bw'ogakubisaamu emitwalo 10 zezo milioni 12 tuli milioni 49 mwami Museveni. Museveni mugende mugambe tuli milioni 49 nekino njagala bakimugambe nti abasirikale bonna abo si buli omuntu mwetegefu okutemula bannayuganda. Nekino nakyo mukimugambe mumugambe nti okulonda okuwedde twamuwangula mu balakisi z'amagye zonna ne mu balakisi za poliisi zonna nga bwe tugenda okubamu. N'olw'ensonga eyo njagala Museveni amanye titasobola tutta n'atumalawo. Nekino njagala kibagambe mumpulira bulungi mwe abali ku social media. Njagala mugende munoonyereze emyezi emitono egiyise waliyo okwekalakaasa kw'abannansi e Bangladesh. Prime Minister wa Bangladesh natta abantu kati bamusalidde gwa kufa. So tebagezaako ne batiisatiisa bannansi kubanga tewali muntu agenda kukola fujjo, tewali muntu agenda kumenya mateeka, naye omusirikale yenna agezaako okutemula abantu ajja kubeera answerable.